Abasasi baffe batalase ebitundu ebyenjawulo ne bazuula nga akalulu katambula bungi wadde nga wadde obuvuyo butonotono nga mu kifo ekirondebwamu eky'entolomu ekisangibwa Gombe Town Council abalonzi bwe balemereddwa okukkiriziganya n'abalondesa ku ngeri y'okutambuzaamu ebintu kyokka oluvannyuma poliisi ebakakanyiza. Eyeesimbye ku kkaadi ya NRM Faizo Kikulukuunyu Sali alondedde ku kitebe ky'essaza Kabasani gy'ategeereza nti akalulu akamaze ate ne munne owa DP Muwanga Kivumi n'alondirira ku ssomero ly'Ebweyo Primary ng'ono ajjira emmotoka ya ambulance n'ategeeza nti akalulu naye yakamaze dda era alinze kulangirira olwaggulo. Nina essuubi nti kino kyatandika dda neera baagaana balemera ku nsonga bamanyi kye baagala. Nina okukkiriza muli nti tewali kye bajja kukyusaako ku ssaawa eno envannyuma. Bampagirire ddala bulungi nnyo era njagala nkozesa eddoboozi lino okubasaba nti mu bungi bwe mubadde mujja mu campaigns zange era bwe bungi mba mukozesa okujja ne mu kulonda. Abeesimbyo abalala okulita omusange Batimitu ne Walungama nabo batujjire ku mpewo bamaze okusuula akalulu kaabwe. Bannabyabufuzi abali ku ludda lwa gavumenti omwe Elias Lukwago Lord Mayor n'omubaka Ssemuji Ibrahim Nganda bategeeza nti ebigenda maaso babyetegereza bulungi. Mu ggombolola y'Ekibibi police station y'e Butaaka we tusanze ba detective nga bagezaako ganti bo bayamba bakadde naye ebiseera ebisinga abantu bagenda okuwangula abanga kugwa mu nnyanja bwagikuba oyinza okulowooza mbu nnyanja yagisinza amaanyi. Mu kiseera kino abantu bakyagenda mu maaso n'okusuula akalulu kaabwe era byonna ebigenda mu maaso tugenda kubikutuusaako nga bwe bitutuukako.